Museveni yabamanya. That's why nasino kanchogere. Museveni asobola kufuka Uganda emyaka 10 ate mutabanyi tasobola. Mukambwe. Kakati tasobola kachita Museveni yamanyi bana Uganda entegera yaabwe. Ye Museveni bojja n'omuvuma kati n'avaako. Tavwa. Kachitegeeza opposition they need a serious strategy. Ne bamanya nti omuntu abafuga mugezi. Ye ayagala nnyo okumuvuma. Ayagala nnyo okumukola banga Museveni azajja bayita sympathy vote. Bagamba omusajja ye ali kuyayi yakulira mu ghetto. Omusajja alina emmundu. Omusajja alina olwaki badde kimuvuma okuva ku mageta kisiba yawo afuliramu naye kati tunaava ddi mu bintu by'okwo presidential advisor n'amuvuma era n'amulekako n'amuvuma n'akola ki n'amulekako oli n'amuvuma n'ababa ne bamuvuma n'akola ki n'abalekako otegera bulungi kakati Museveni bannayuganda Museveni amanyi nnyo Uganda okusinga kati Museveni ekizibu ky'alina bano abamwetoolodde ate bwe bakola ensobi naye Museveni asobola okwefulirako zonto naye ng'ate ategeera nnyo Museveni ye musajja ajja okusaba ebintu by'omukazi ne yeegonza nanga mama agenda kuwasa nenga mukwabuzi agenda kukebera yakwabula dda bannayuganda kubanga asanyira mu mpiki zaabwe era zino ensobi z'olaba bano abavubuka be yakawo emirimu abakuba abantu emigo be babikola bano batamanyi bya bufuzi naye kati gwe otegera nti nvuganya omusajja omuyaye muyiseeko nangambe muyaye nange sijja kansanyire mu mpiki ze nazanyira mu mpiki ze kakati olina ogamba kansembeze Buganda wano embenge ndi mu 5 sikiriza muntu yenavuma Katikkiro bana bagereka kansembeze Kyabazinga sikiriza muntu yenakwata ku Bwakabaka bwa Busoga kansembeze Bunyoro kansembeze Catholic Church kansembeze Abasiraamu n'okwekwata big institutions ekitegeeza abantu bana abavuma nedda bakikola intentionally bamanyi kye bakola babikola intentionally kwawula Kyagulanyi n'aba opposition babenga Buganda tekwagala Busoga tekwagala Catholic bagamba oyo muyaye katinjawo onyimayi kwezi nagambye face ye ngabo ogiraba ne mukyala wo gwenjagala kwezi Buganda mukazi w'omubaka mukazi w'abamwaloni gubakuma gubakola bango omubbi bagamba akasajja akafere nedda nkubuya mazitwala mukazi wa mundaga agera mu church kuba mukazi ekimwesa ati she looks corporate nego omusajja ati simanyi lwaki abasajja atabaye bafuna abakazi abatuufu kubanga ndi muyaye gogenda wera bemondabirwamu tugenda mu bbanga naseba neje wase na lebba noja ne mukazi simubuuza namubuuza gwe nkusaba n'entaana ya maama wo naye mukazi omumwabuliro ngeri gyalookingamu kakati bano baala abantu ina okuba okwonoona opposition tugyonoone mu bantu abategeera esigaze bayaye kati kankuyigirize kino okwezi ababodaboda ne bamitwala 4 tebajjako gavumenti kisoboka abantu abajjako gavumenti bayita ba think tank agenda otula ne Ssaabasumba atule ne bakabaka bonna kabaka aduwa Busoga adumire owa Buganda adumire owa Bunyoro adumire naye kati Museveni yategeera nti nosooka okukyayisa institutions zino opposition katekemu abasirusiru babaze enkofira ya lwedi babavume kubanga ebintu by'okuwamba nonkubuulira kwezi ebintu by'okuwamba eggwanga mu mazima ga Kaddamugulu si byakabampaane si byakwogera ku TikTok opposition ya Uganda eri ku TikTok okusinga ground kati ekiyamba opposition ya Uganda nti yasanga ode bannayuganda bakoowu baagala enkyukakyuka munnayuganda bawulireyo ka information bambi nga naye kati bannayuganda abawansi bali serious okusinga baagala obaleetera enkyukakyuka eno Uganda nze singa nayenomba Uganda eno kubanga abantu balredde bannayuganda bakoowa enfuga ya President Museveni bannayuganda bakoowa dda gavumenti bannayuganda bali mu kusindika asitami naye abakulembeze beerumaaluma so abandi badde baga katuve kafuko bwa Lord Mayor katuve ku bufu bwa Parliament so ketumanye ennaku kyeruma bano abanaku tulyoke tukole ekintu kire so katwengadde ffenna tetukayanyaze kubeera leader of opposition so ketujjeko manye abaganda baatuloga abaganda twagala nnyo ssente okusinga obuyinza naye ate bano abanyankole batusinga bo baagala obuyinza okusinga ssente owa muganda ne oba biliyoni yanga Hamu Kigundu president asobola okufirizinga ssente zo mu lunaku lumu kati fe tulowooza twegomba Hamu okusinga Museveni omuganda asobola okubanga mugenda kwekalakasira bamuwa emitwalo ebiri n'agamba nze nfunye ekyokulya naye kati bali abasajja balina dirimu y'okwagala obuyinza kwezi obuyinza ze ssente DPC wa wano asinga omugaga w'emujjinja kituufu LC5 wa wano asinga omugaga w'omujjinja kati tetulina mwoyo gwagala bufuzi tuli banaku ate kyava ku kijjajja waffe Muteesa ekyo kikolimo kisikire era kisibu nnyo wano omuganda okufuga tulina ekikolimo nti Ssekabaka waffe Muteesa gwenjagala ennyo yalekawo Ben Kiwanuka muganda munene n'agenda n'Obote otega ekyo ekikolimo kati kitulondola ne bawaana Obote UPC Obote n'abagamba ze sirina mulimu mulala gwe mmanyi nakubeera president ne keegonza ne kajja ne kajjawo institution yatukola bubi otegera bulungi kubanga abazungu bajja mu 1906 abazungu basanga tulina organized kingdom abazungu ne baleeta ebintu byabwe by'ekiyayeyaye mu 1928 baleeta land reforms
nga sebo okutunda ekibanja kyo managenda wa government netaka ne balitema mu 1920 kakati abazungu balaba nti abaganda they are easily manipulated nti abaganda be bantu abangu bokusiruwaza abaganda be bantu abangu bokulimbalimba tusoka tuzanyire ku bwakabaka baabwe tuzanyire kutakuba we are not rigid and hard ate abasoga no kale kati balina mu komputtu Nadio poyo mulaba tata wacha abazinga yomu kubakola architecture wa Uganda era mutesa bamutyanga nnyo n'obobote kyovola bamwako no bwa vice ate abasoga no bamanyi kye baagala omusoga ndi kankulaga example y'abasoga omusoga alonda Kyagulanyi n'amuwa tiiki 10 n'atalonda MP wa Nuupu tozanyisanga ku basoga mu kutegeera abasoga balonda busobozi Museveni manyi lwaki abaga nti bategeera ku myaka 45 era banga bagenda mujja mu buyinza nga alina okubavunza President yakyogera kakati bali lwaki yakyogera kubanga Museveni yawanga abasoga ebintu nga bamuwakanya kati ye Museveni bw'omuwakanya akulabanga omusiru Museveni tayagala bagezi sawa zino n'ogende wa Jenosale musale kwezi bw'olina proposals agaggawalanga takwagala ayagala bano abakaba nti Jenosina wensula jenenjale nnuma kati ge magezi ga president kati Museveni lwaki amanyira abasoga lwaki okubalumya obwavu kagenderere kuba amanyi bano nembala mbateeka mu ssente ne babaamu ne ssente bazijjako ssente aziteeka mu Biganda fe Abaganda kitamba tuli babibbi baferefere kati kankubuli amawanga eggwanga erisinga obufere mu nsi Baganda nze ndi Muganda nze mukazi ne tuli bafere webakana omukazi omuganda nakatera nga bwotunulanga enziziri nga bwotunulanga nze kati mukazi anizo nga ati kwezi you are very handsome Dani amusajja kyo mulungi gomanyi Dani Obama omukazi n'akaona kwezi osinga Obama osinga ne malayika ga Budyeri obulungi naye nga y'omukazi abala ssente agamba kintu yanirako dde kinveko kimpe ssente ekituufu kigende be Baganda omuganda ojja n'otula naye nga tugenda kuwamba Museveni Tinefuza yagamba ku layoti y'Ebugerere Museveni yali agenze abali amu sitwagoloka bali Baganda era mbamanyi kalula ngabo okwana abakazi Abaganda ne beekaabya mu buliri ebitaliiyo omukazi omuganda obeera naye kwezi n'alowooza nti ombalako ng'ovaako ozimbye n'ozimba ng'ovimba tokwata ku gungu ngenda kugira obudde buwedde buleke soko buleke tatandise leete ng'okibanja omukazi omuganda obeera naye n'akaaba okuva ku manja paka kyone ng'alumwa akikuzaala nga talina kyawulira nti Abaganda tusika empewo tuli bafere tusika empewo tutya tusika ndi Abaganda ng'alina kyakubalako kati nga gwe kwezi ng'omukazi aze kubba asobola okuwaana ebintu byonna n'obonyogoga ng'omulamu n'agamba nti obuguma gw'obazanyisa Abaganda era ekizibu kya Uganda Baganda ekizibu kya Uganda mu byencu abantu b'otuzanyirako bebalango bamanyi kye baagala abasoga bamanyi kye baagala abanyankole bamanyi kye baagala ate abanyankole bayiga obubbi ng'Abaganda kati twayibu endala eddako mu bufere n'obubbi banyankole ate Abaganda bayigiriza abanyankole obubbi nolwakuba nti obubbi bw'abanyankole babukozesa bulungi babukozesa tekubba amataka g'Abaganda